بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى قام سورة العصر والعصر نايد مريمبي. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان مزمب لمنتين لفي خسر علم كفافا غنواري كروس. وتباتبون دو مريمبي omulembe gukorwa ebiseera ebingi tundu eri ebiseera naye tusobola okukuvunula nti wal asri ndayidde ebiseera innal insana mazima ddala buli muntu lafi khusri ali mu kufiirwa singa abeera takozesezza biseera bye bulungi إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا كجاكا بابتالي كروسي أبتاقين كفيروا أباكوزي obulungi ebiseera byabwe الذين آمنوا أبو بكرزا وعملوا الصالحات نباكولا نمرم مرونجي وتواصوا بالحق نبرامرغانا مزما وتواصوا بالصبر نبرامرغانا obugumikiriza singa wabeerawo ekintu ekyetaaga obugumikiriza omuntu ng'asobolwa okugumya munne agumikirize obugumikiriza bwa bika bingi singa bubeera bugumikiriza ku bizibu ebiba biguddeko ofiiriddwa obbiddwa otuuseeko obuzibu munno n'omugumya n'omugamba nti guma Allah ajja kuwa empeera z'obugumikiriza oyo abeera omukkiriza ayeesiimye era alabika nti akozesezza bulungi ebiseera bye era singa omuntu abeera nga asobola okugumikiriza ala taa kubeera nti agumikiriza ku kugondera Allah n'ogamba munno nti gumikiriza hijja eno tugikole omwaka guno twerekereze ebirala n'ogamba munno gumikiriza Ramadani eno tugisiibe gumikiriza tumale okugenda okusaala oyo obanga omutadde omulamiridde obugumikiriza ku kugondera Allah oyinza okumulagira obugumikiriza ku kujeemera Allah n'omugamba nti ekyo kirungi nnyo naye Allah takyagala gumikiriza Allah ajja kukutuusa ku kirungi n'omujja ku kintu ekiri okujeemera Allah subhanahu wa ta'ala watawasaw bilhaqqi munno n'omubuulira amazima obukkiriza bwetaaga nnyo abantu okubeera ng'obuulira munno amazima n'otamukwenyakwenya n'omugamba ekyo ekintu okikola mu bulamu bwo okyagala naye mu butuufu Allah takyagala ebintu bingi nnyo ku mulembe guno bye tulabye nga Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala naye nga kizibu abamanyi okubyogerako kubanga abantu abasinga bye baagala ekyokulabirako nga abakkiriza okwenyigira ku mikolo gyabwe katugeze nga mu obufumbo ibaada mu busiraamu tetulinayo ibaada yonna gye tukola nga tuli mu mazina ag'endongo Allah nga subhanahu wa ta'ala bwagamba mu surati Luqman wa minan nasi mu bantu mulimu man yashtari lahwa alhadith abagula ebyuma ebyendongo babeere nga babuza abantu okuva ku mulamwa abantu batuuse okubalowoozesa olw'obungi bw'abantu nti bakyagala nti ekintu ekyo kya mu busiraamu tuba ku ibaada naye ibaada neebeera nga abantu tebasobodde kubuulira bannaabwe mazima ti ibaada tesaanidde ibaada kitegeeza ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ennyo tubeere nga tukikola nga bw'akyagala naye ffe mu busiraamu tetulinaawo bintu bifaanaganako ng'ebyo kale waliwo obwetaavu obwa aya eyo tuleke okufiirwa ebiseera kubanga Allah bagambye abatagenda kufiirwa biseera bya buwangaazi bwabwe abalivaamu nga baganyuddwa alladhina amanu wa amilu salihati mwali bakkiriza ate ne mugoberezaako emirimu emirungi watawasaw bilhaqqi bannammwe ne mubalamira beenywereza awali amazima watawasaw bisabri ne mubalamira beenywereza awali obugumiikiriza oyo ye muntu yekka Allah gagamba nti gwe ebiseera byo bigenda kuba tebikusaze naye agambye nti wal asri ndayidde ebiseera omuntu byamala wano ku nsi innal insana lafi khusri buli muntu gw'otunulako ali ku loosi singa loosi eyo tojja kugiraba wano olwaleero naye ojja kugitegeera nga tutuuse mu maaso ga Allah agenda okutunula mu biseera byaffe gwe ebiseera byo wabikozesa otya bw'obeera nga tewabiteeka ku layini Allah gy'ayagala gwe gwayogerako ti ebiseera byo byonna wabyonoona okujjako abo abakkiriza abaabiteeka Allah subhanahu wa ta'ala wayagala be batabyonoona
kababeerenga ku nsi kuno baali bantu banaku, kababeerenga ku nsi kuno baali bayisibwamu amaaso, beeboka abaategeera nti ebiseera tebisaana kwonoonebwa. Tulina ebiseera bitono wano ku nsi. Saaga tuvunule Qur'ani nga tugivuunula nga ebyafaayo, tuvunule Qur'ani nga tugivuunula nti egasa ffe abaliwo abalamu. Nga Allah baagamba litunzira man kaana hayyan, gibeera nga otiisa abo abalina empeke emera abalamu abaliwo. Qur'ani eno si abantu abaafa. Allah ayogera naffe ng'agamba nti bannange buli muntu yenna mu biseera bye abyonoonye. Okujjako atabyonoonye y'oyo omukkiriza abeera nga bamulaamira okugamba okwenyuza ku mazima n'obugumiikiriza n'awuliriza. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Twenywereze ku mazima, twenywereze ku bugumiikiriza, twenywereze ku kusaala. Ebyo ge mazima. Wa innaha lakabira, wadde binene illa ala al-khashi'in, okujjako kubate Allah subhanahu wa ta'ala. Aya eno ntono oba essuula eno ntono naye nga nkulu nnyo, etulaga obukulu bw'ebiseera, naye toyinza kumanya vvalu ya biseera okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala amaze kubikujjako. Allah subhanahu wa ta'ala bwe tulituuka mu maaso ge tuligenda okutegeera nti waliwo abaayonoona ebiseera byabwe, waliwo abaabiganyulwamu. Naye ng'akikulaze nti ndayidde ekiseera nti buli muntu yenna ali ku loosi okujjako oyo yekka n'aba omukkiriza yajja okubeera ng'akungudde mu biseera bye.